Fulufiga mukwano gwo. Mukwano gwange sirina mbuzi. Jennifer Fulufiga. Mukwano gwange. Mama Fangoni. Mukwano gwange bwe twatandika endongo eno. Oli serious? Bwe twagikuba. Oyo tulina story. Ne Fulufiga. Ne Fulufiga. Eri eriwo gy'osula amanyi. Ewange. Omanyi tali waba amanyi w'obeera. Mubuuze Jennifer Akera asula wa. Eddiro lyange lyayituddemuuko emirundi ng'ebiri. Era najja nanneebaza nange weebale kutegeka waka. Waliwo yanyumiza ng'akunyumiza naye nga tamanyi nti nkumanyi. Nga tuzungira nga tubeera n'abayimbi. Anyumya omukazi. Ntinne. Omukazi. Naye tesikulaba kugabya anyumya ne ngamba nja kukulaba nkubuuze. Anyumya ebintu bya politics. Anyumya omukazi atera okubeera n'ababede mu gavumenti. Omanyi gavumenti erina president, erina speaker, erina prime minister. Abantu abo basatu be bamu kubatambuza eggwanga. Of course vice president abeerawo naye amasagali abiri erya prime minister ne speaker ate malalamu. Naye nga banyumiza Jennifer Akera. Kati mukunyumiza ne mbizijukira waliwo incidents ezimu waliwo ebintu ebimu bye nafunanga ne ngamba naye nja kufuna Jennifer Akera mubuuze nze nganze omuntu sometimes kiba kirungi n'ofuna omuntu n'omubuuza n'ataddamu gamba obeerawo biri contented n'agenda okuva wange mba oli awo waliyo n'abalabi abamu nga bategedde quiz Jennifer Akera bulijjo bakulaba ku platform yange waliwo akantu akasibuka nga kaliwo wazinira amazina ng'olinga ekisaanyi naye nno nga tuyinza olowooza ebbina gyo wali kati ekitengi kyabadde kitya ati wamma wano ntuddewo nga Jennifer Akera buli waliwo nga wazina ngani era Jennifer Akera omuyimbi oyo wosituka n'otuziniramuko muve ku mwami ono wamma ayagala okundaba we batimbye ekivulu nga kirimu Jennifer Akera jangu olaba okakase agamazina ogazinyako ebintu kati bannange onyini saagala otankuule bwe tegeka kivulu ompite ate we bantegeka wamma abalabi temwerabira kujja kulaba Jennifer Akera ng'ayambadde engoye ezigenda ku stage olabe ekintu Big Brother Uganda nkwaniriza Sseruganda gy'osinzira okuba ng'ondaba nze Kalyesuubula erinnya lyange nze Kalyesuubula Jamal aka Big Bro Jamal we Nakaseke ndi mutabani wa Mubuulizi Nakaseke we banzaala njagala nnyo ekitundu kyange kyenvaamu ndi musajja Muganda kyenyumirizaamu musajja wa Ndiga ate obukojja bwange Bambogo kyogamba tulanye era okulanya wange ngeri gyendi omusajja Omuganda njagala nnyo ekintu ekyange kabaka wange gyali kale gyendi njagala obuuze ku bannayuganda babuuzeeko musibye mutyanno bannange abandaba oba abampuliriza kuba manyi waliwo awulira nga talaba waliwo alaba nga tawulira naye abandaba musibye mutyanno bannange erinnya lyange nze Jennifer Akera ndi mukyala mudaama nviira Tololo nange Gule nenyumiriza nnyo kuba mu bantu bange mwenna abava ewaffe Tololo by the way nze treasurer wa Greater Buked buli agwa mu Greater Buked weekend ndi eyo Greater Buked that is Greater Buked bitundu kyebyo bigwa mu bikola Greater Buked Greater Buked tugwamu Busia Budaka Kibuku Butalejja eyo si ye wa Mama Nabbanja yeeyo Busia gye yasookera kati mwe mumanyi nga prime minister nze mumanyi nga RDC omumanyi nnyo paka awo yasooka kuba RDC yasooka kuba na musomesa n'agenda ku bwa RDC yasooka kuba musomesa ow'ennono Mama Nabbanja musomesa nnyo n'afuuka RDC kati prime minister n'agenda ku bwa MP
n'agenda ku bwa MP emirundi ebiri ne bamulondako ku bwa treasurer bwa NRM kati prime minister. Mmanyi. Waliwo twali twogera mu episode yange n'ogamba oli Wambogo. Ndi Wambogo. Nabbanja bamama bange abanzaala Wambogo. Ate kati gwe Akero. Nze Akero Jennifer naye teweekanga kwa idea nja kuliko Namawulire Jennifer. Si mu nsobi. Mu nsi muno tutambuza obulamu mu ngeri ez'enjawulo. Taata wange bwe yasinziiranga ava eggule oba etololo yatuukira wano mu Buganda. Naye omwami gwe yatuukirako nga mukwano gwe mwami Sentamu Ekireka ow'Embogo yali mukwano gwe nnyo. Kati we baatuula ne beeyimiza ng'abavubuka biseera ebyo kangaye baali bavubuka. N'amugamba nze Yasin Noel nva mu lunyiriri bweruti ng'ava mu lunyiriri lw'Abajerenga Ttololo. Abajerenga yaffe bakongozi ba Kabaka mu Bwakabaka bwa Badaama. Kati bwe yabimunnyonnyola ebyeri n'abimukyusizaano n'amugamba ffe wano abakongojja Kabaka babeera Bambogo. Okitegeera. Kati nkugaye buli muntu alina bw'atambuza obulamu bwe. Bwe tutyo batta omukago ne tufuuka Bambogo. Battawo omukago. Jennifer Akero, bwe tuba tukutunuulidde ennyo tulaba obeera nnyo ne Maama Nabbanja. Ngenda kutambulira awo olw'ensonga Nabbanja kyokonyeeko si kye kibadde kindeese nnyo naye ate nkirabe nga kyankoze. Naye kyokonyeeko nti omumanyi yali musomesa n'afuuka RDC n'abeera omubaka wa Paalamenti emirundi ebiri n'afuuka omuwanika wa National Unity Platform omuwanika wa NRM tegedde gy'ogwa n'afuuka omuwanika wa NRM emirundi byonna n'avaako n'afuuka Prime Minister. Waliwo we nawulirako full figure yobola nabuza full figure ne Jennifer Akero. Waliwo omukyalo omulala yali ani? Omukyalo yoba yani simujjukira bulungi naye nga waliwo omanyi bino ebintu bya social media obutambi bubeerayo bukuumibwa. Full figure nga yatwala omuliro ewa Maama Nabbanja yali amulangira nga bw'atajjukira. Yali amulangira nga bwe yeerabira yali kwegamba nga ate ng'amugamba kimu nti alina kye yakoonako nti wali omu ku baaleeta Maama Nabbanja. Teyakola nsobi kyali kituufu. Omuleeta ng'omugjawa kubanga before that n'okulaba ewa Katolo bwamu omugenzi nakulabako ng'ojja mu ka Maama Nabbanja ng'oli ne Maama Nabbanja awo ne ŋŋamba ono ye permanent secretary wa Maama Nabbanja. Waliwo omukolo gwe nakulabako gwali gwa NRM gwali liddawa nga muli ne Maama Nabbanja oba gwali Luweero nga muli ne Maama Nabbanja. Nenziramu ne nkulaba ku mukolo omulala nga muli ne Maama Nabbanja. Maama Nabbanja baabeera nabo bonna. Ekituufu kiri nti obulamu bwakyuka okuva we yagenda kuba Prime Minister. Jennifer Akero asiika sumbuusa muyimbi ayimba mikolo gye naye ayeeberera ewaka ne yeekolera okufuna 10,000 ye atazaagala. Jennifer Akero Maama Nabbanja connection eriwo baakugoba bwe twakulabiranga naawe kennyini ogamba ni Prime Minister n'obeera wano n'obeera wali emikolo gy'abeerako gyonna wagobwa. What happened? Ye omumanyi otya kati tusooke wali ku ky'omumanya lweke tutuuka eno. Iwanzu nze oba sister muyitanga sister kuba Wambogo twalanga muganda wange. Nasooka mumanya nga kyali RDC. Ttololo ne Busia tebirina nnyo njawulo anti bwe yali RDC tatanga LC5 baali mu nkwataganya baali kumpi bali mu ofiisi y'emu bwe natandika omumanya. Bwe nzija e Kampala
oba bwe tujja e Kampala nga tandise okuyimba teyandi wala nga yeetaaga okunoonya akalulu akamujja ku bwa RDC ayimbire obwa MP. Olwedde mwali mwemanyi eri Nali mumanyi naye nga tetwemanyi nnyo ebiseera ebyo naye nga muzeeyi wange amumanyi. Kati bwe yajja e Kampala nga yeetaaga abayimbi abasobola okumuyimbirangako n'omanyi nti ab'ebyobufuzi batukozesa okunoonya akalulu. Yali talina nnamba yange. Afuna Fulufiga, afuna Plosi n'abayimbi abalala. Kati mu kubafuna coincidence Fulufiga yali ammanyi. N'agamba nina omuwala mukwano gwange apafominga bulungi ku stage, akola bulungi kamuleete. Bana yagenda okuntuusa wali ng'ate omuntu gwantuusizzaako tukola ki? Twemanyi. Kati nga tugenda e Kakumiro eyo nga temunnayawulamu Kagadi gifuula disitulikiti, byawula Kagadi ne Kakumiro. ffe twawula. Baani abaawula? Bantu mwe musaba. Mwe muteekayo okusaba kwammwe. Abakulu ne bawuliriza. Ne tutandika okunoonya akalulu. Kati Fulufiga muganda wange n'asooka atulekamu awo ne nsigalayo ne ani? Ne Prose mu kunoonya akalulu. Ne Prose n'avaayo. Naye mbuuza nga bavaayo ku lwaki? Nsasula. Sisaafe nga otumaliriza okukola atuganja kukulaba. N'akuwayo ka transport. Yolwo kuba twakola endagaano nga tutandika wano ng'agenda okutandika okunoonya akalulu. Bannange ekintu kino tugenda tuyingira ensiko eno. Giyite na nsiko. Tuyingira ensiko eno gundi ne gundi ne gundi bwe mpitangamu. Sisobola beerabira kino ne kino ne kino endagaano gye tukoze. Tetukola endagaano lwakuba nti obusiru bwe twakozesa twakola endagaano nga ya kigambo. Ffe ne tulowooza nti nno bwe biba naye ab'ebufuzi bantu bazibu nnyo oba towandiise osigala mabega. Fulufiga n'atuka ekiseera ne yeetamwa. Ne Prosi n'atuka ekiseera ne yeetamwa. Ne nsigalayo. Kati nasigalayo nga nze mugamba nti sisita we tuyita wano we tuyita wano tukola bwe tuti. N'aŋŋamba kati bw'ondeetera Kamiliyoni oyo. N'agenda najja n'ayimba. Abawagizi bange kibaleetera okwongera okunjagala nti kati maama olunaku luno tuyete Kamiliyoni. Ne tuyeta Kamiliyoni. Nengenda ne njogera ne manager. By then Kamiliyoni Sam yali manager we. Samukasa. Manyi kolya Sam, omwami omumpimpi. Tulete by then Kenzo nga Stamina akola. Tulete Kenzo. Ne nnumba manager wa Kenzo nti sina sister wange yeetaaga okumuyimbirako gundi. Tukole bwe tuti bwe tuti. Leta. Obuzibu okuleeta omuyimbi ku show bannaye abasinga mu bumanyi ng'ate serebu nga star. Sina serebu wabula by then nga star. Beti Mpologoma, Kusaasira, Namutwali abayimbi ab'enjawulo ate nga nange nnyimba. Twakola endagaano yaffe ng'agamba nti endagaano eyo tugikola we mmala okuyitamu baganda bange sobola kubeerabira. Sisita yayitamu n'afuuka MP. Ne bamulonda. N'afuuka omubaka wa Paalamenti. Omukyala mu disitulikiti. Kalulu n'akawuuta buva. Kuba buli kimu ekyakolebwa twakikola, mamotoka twagalinnya, loole twazirinnya naye. Gwendako Fulufiga ng'avuddeyo ne Nalukuma. Gwe wasigalayo. Nasigalayo. N'omubeera ku kido. Nga tutambula naye 8 gwa kiro 9 gwa kiro. Motoka ne zitubula ne tulinnya biroole. Naye kuba yabeeranga n'emirimu e Kampala ng'alina emmotoka ezeetaagisa okugenda mu kyalo ne zitwala ebintu. N'atuuka ekiseera nga tetulina mmotoka za kulinnya n'aŋŋaawa ntulinnyewo takisi ne tugenda mu paaka mu new paaka ne tulinnya takisi. Ne tutuuka e Mubende n'akubira baddereeva be okuva e Kakumiro ne batulona e Kakumiro n'agamba bayisobola kutuukayo nga nninnya ki takisi oba takisi zaatubulanga nako ne zitusula emitiyana ne tulinnya emmotoka z'amata. Ne maama Nabbanja. Okubira essimu omubuuzi. Otyo? Katonda n'atuyamba. Ne bayita olutalo. Kyo si bakwata mmundu. Muli mu nsiko egenda mu Paalamenti. Tuli nayo ku kido. N'aŋŋamba bwe ndiyitamu at least bannaaye oliyingira natisi n'ofuuka bodyguard wange naye kyonna byagaana.
awo nambulako ne munoonya nambula. Lindako kati tukome wali emmotoka zibabuze mulinnya ez'amata. Twalinnya ez'amata. Muli bameka? Twaliko abasatu olumu, awamu twaliko ababiri. Emmotoka yali twali tulina ka RAV4 kaffe ka bbulu. Naye waliwo Nabanya kayina. Twatuuka ekiseera ng'oluusi kalina otutwala abayimbi oba abakulembeze balina okuyita ku lunaku olwo okumwogererako mumusabira akalulu. Ne bagenda mu kamotoka. Ffe ne tusigala ng'akyalina meeting z'akola ki? Z'alina omumaliza nga asisita gwe tujja genda bameka? Babiri. Ne tugirinnya. Takisi oluusi ne zigala tukoma Mityana. Awo kyasula eri erubaga gy'osula nga by'okyali gy'obeera. Kati ye ng'ovaayo n'omunoonya gy'ali. Namusanganga wali ku ofiisi ya RDC. Bayitawo Mmengo Katale nga ku ssomero eryo lya Apollo. Awo yali RDC waawo. Yali atuulangawo. Yatuulangawo simanyi oba yatuulanga. Si yali RDC naye yatuulangawo. Yabeerangawo. Ku ofiisi ya RDC. Olwo ng'akolanga. Simanyi kitaawo saamubuuza. Bwe yaŋŋamba nga gyamusanga wano ku ofiisi ya RDC. Yes. Nga oluusi takisi ziyinza tugamba tukoma Mityana. Awo ne tuyimirira ne tulinda ebimotoka ebitwongerayo ne tutuuka e Mubende n'akubira baddereeva ne batunona e Mubende ne tutuuka eyo. Yes. Kati oluusi nga muli babiri ye naawe. Bulungi nnyo. Ebyensula nga mukola mutya? Byensula byalinga fayini. Ntambula ebiseera ze zaali zikyamusumbuwamu naye nga alina hoteri ye Classic gy'eri naye baŋŋamba kati yafuuka ya kabi naye luli kaalinga ka wansi bwe kati naye nga kalina rooms nga 15 era bw'otuuka osula eno naye ebiseera byatuuka n'amala ennyumba y'emmanga ng'oluusi tusula wansi ewuwe. Otyo kati tugende. Kati gwe Jennifer kulufiga bakulekayo ng'omaliriza okusabula ekintu kyo naye akugamba waakiri ngenda kukola ki? N'akuwaayo ka ofiisi. Ka ofiisi we kanaagana n'akuwa entandikwa. Ate akimanyi nti entandikwa y'omuyimbi kumuteera ssente mu music. Kintu kitono nnyo. Wano wabeerera naye mwali mukyali ku nteesaganya. Already yali RDC, manya nga already yali Prime Minister wano tukulabidde. Yes, mala ne mufuna. Gundi eno. Eruweero eno yali ani? Omukolo gwe nakulabako Eruweero. Mala ne mufuna. Already yali Prime Minister. Yes. Ne twogera. Wamufuna? Namufuna. Process y'okumufuna yali etya? Process y'okumufuna yali mpanvu. Kuba namunoonya nakuba amasimu ne gagaana. Nga tagakwata? Ne nkubira bensuubira ne baŋŋamba genda ewaka ne ŋŋenda ewaka ne bigaana. Ne bisooka bigaanira ddala nga baliwo ku mulyango tebantegeera. Ne nzija ne mbagamba mugambe gundi yazze. N'abagamba mugambe akyali busy alina abantu b'ayogera nabo. Ne bigaana. Kati mu kufa kwa Uncle Kato amala okutuwa ssente avaayo. Okubawa ssente? Yawaayo amabugo. Kati avaayo. Kati kuba mmanyi ne baŋŋamba Jane sister wuuno wano biki? Konze munnange omuntu yakola ki? Yatuuka gy'alaga. Okolimyewo awo. Okolimyewo. Omuntu asooka okwogeza ky'otandyogedde. Nedda tugende tumulabe. Munnaye bwe namutuukako welcoming yali nnungi. Welcoming. N'asanyuka n'agamba Atwine ono muteeke mu mmotoka yange. Ono alina tambulira mu mmotoka yange. Which is okay. Ne nsanyuka ne ngamba muganda wange mufunye buli kimu kikoze ki? Olaawo oteredde. Kiwedde namunoonya olw'edda. Munnange naye bannaye onoonya omuntu. Bali bakuleese twanoonya akalulu mu 2021. Namulabye Uncle Kato afudde. 2023. Biri gumu. Ese. We mwazungira. After 20 years. Kiboki. Biri mu gumu. Ke kalulu. Ne mugenda nakuba ekisanyi kisooka. Biri
26 emwaka nakuba nyiza okuba ngwerabire naye nsuubira gwemu 2011 n'alyoka avaayo. Obubaka bwa Paalamenti abumazeeko bbanga yali myaka 10 bwe ndowooza. agenza okufuuka Prime Minister nga mu mwaka wa Paalamenti anti kati kitegeeza yali 2011 2011 ndowooza 2016 ya 2021 2011 kinyike mba ndowooza nerabira 2011 kati after 12 years olyoka olaba mukwano gwo wanoonyeza akalulu. Kiki ekyakulema okunoonyeza wali musanyu kyasooka? namunoonya nenzirayo newuwa wennyini netuuka nga akugoba obanga agamba ali busy esimu takwata ali busy. kiki ekibeerawo wakati w'abantu abo bwe batyo? Lwaki abantu beerabira nnyo bwe batyo? Simanyi olina buuza ye. Nafuna omukisa ne mu interviewingako kubanga nze omanyi nze njagala nnyo ebintu omuntu ayogere ekimuli ku mutima. Kati bwe wamufuna katuddeyo ewuwo otuuse mu mmotoka bakutuusizza asanyuse naye. Ayinza okulaba sisita oli otya biki ne mugamba nkunoonyeza nenkunoonya nenkuvaako nangamba ng'onnoonya otya ewange omanyiyo lwaki tojja ne mugamba nakajja ewaka emirundi lwaki tonkubira ne mugamba essimu nzikuba ne message nzisindika kale kanziremu nsevinga ennamba yo buli kimu kigenda kutereera nti ye nagisevinga ne tugenda ewaka abaana ne basanyuka kuba Farida bamanyi bawalabe bulungi nnyo agamba bannange anti akero wabulira waabi nebagamba gyendi naye embeera si nnungi kentuuza wano sigenda kuvaawo bannange tetwalwanirira twakola ki twakifuna sisita ndi mu mbeera bweti ne bweti omubuulidde ebizibu byo by'olimu ebinnuma oba ekikulu kya byonna ssente yemaliriza buli kimu ssente yemaliriza buli kimu omukwano gwetaagisa naye era naye ssente ngamba nti kale leero sibadde bulungi tujja kukola ki tujalabagana ka transport kakukasayininga naye kasayininga ne transport wakusayininga gw'owuwe ndowooza mbalirira ya prime minister ebintu byakyuka si oli wange wakalabu eyagambanga muyiwe puulu eyo muggyemu ebinusu mubiwaako eraddeyo e Kampala ayinza okuba yabyerabira binene nti muyiwe puulu ebeeramu empapula binusu muwaako ero transport addeyowa olwomba kakumira oba n'agamba owataka oyo omuntu ali enja kusasula ng'okomyewo manyi kyekitegeeza n'okonkona ne batakugulira ewaka ebyo abijjukira wabimujjukizaako ye tajjukira ebimu abijjukako twalina mugonje bagiyitaani eno ey'ekizungu eno eyambutsa abantu lift tugenda mu ofiisi antwala mu ofiisi sisita jangu olabe natuuka ebintu bibi tutuse mu ofiisi tunyumya emboozi esesa naye nseka kungulu munda amaziga gakola ki gayiika muganda wange yatukana neerabira ate antutala ndabe ofiisi ze yatuukako ebitiibwa byalimu kati nga lwaki tomugamba buli kimu nakimugamba awo wenyini omugamba naye nze siri musanyufu era namugamba siri musanyufu sisita nkuba essimu zange tozikwata ekyokubiri nandibadde sikunoonya naye nakola nga nze neme kusabiriza kuba wandigaye nkunoonya kusabiriza naye ate era nakola njagala kusasula maanyi gange oba yagoberera kiri kya mwami Museveni kubanga ne byasooka bye yalwana nabo si baali nabo nga yenkola eyo naye mpulira ayita abantu abamu n'abawa emidaali mpulira adde omukulu oyo si mulungi nnyo nga bebagamba naye mpulira oluusi agamba mpita abalwanyi bange n'abawa emidaali abawa ssente nkiwa omudaali gugenderako ssente abamu n'abawa ebifo so kati prime minister kale teyandimpadde ekifo nyinza okuba sikijjaamu olw'obukulu naye nakufaako n'amanya nti alwadde yali akimanyi nti oli muyimbi nyinza okuba naye neetaaga jasti kunnyambako ku music wange nti we naaba music wange ali waggulu nandibadde sina nakyamwetaaga tuddemuko kati n'emabega Jennifer munno Olufiga ye yatereeramu yaddamu n'amulaba kuba Jennifer yitali bubi bamuwa n'obuwabuzi bwa pulezidenti
naye nga si prime minister yabumuwa si ye yabumuwa era ye hasolingira bibye muzeeyi n'amuwa obwa yannyonnyola muzeeyi ensonga ze muzeeyi n'ategeera ensonga za Furufiga n'abaako kyamukolera nkiwa Furufiga taliwo mbuuza ku sayidi ya prime minister yaddamu n'amulaba era amulaba yaddamu n'amulaba era Furufiga nga bw'omumanyi nti kyalabye akyogera ye muntu gw'omanya nti bwekyalabye akola ki akyogera era lwe yamumiitinga yayogera n'amugamba namulabye ne kyeyampadde kinkino n'agamba omukyala gwe twalwanira gwe nanoonyeza akalulu gwe nakola ki kino kyampadde ngenze wa prime minister kino kyampadde tunulaba Furufiga ajja kunnyonnyola saagala muddire mu luyimba tutuuka ewaka abaana bannyaniriza ntuuka mu maka gaani ga prime minister musanyukirako ntuganda nge yatuuka bampa emmere njirya naye njirya tegenda mu lubuto edda mu mutwe munnyonnyodde mugamba munaye sister wootaali nti ye music namukuba bwe namukuba nafunayo kasente akatonotono kootannyambako ku music wange wadde tewannyamba nafunayo akasente ne nkola bekeri nti ye bekeri kesisi nenfuukira kesisi bureau of standard nenfuukira bureau of standard buli kimu nembeerawo nga sibitegeera banteekako omusolo gwe sitegeera bambuuza bino bye sitegeera kyokka ng'ate baatugamba tukoleyo obulumulimu ewaka waffe obusobola okutulabirira ng'abakyala neŋŋamba batugamba tubukole kubeera nga twetulugunya kubeera nga batumalako mirembe kuba nakwata akasente kange nenkola ka bekeri nenkolanga emigaati nkola kekisi nkola amandaazi nkola donati nkola buli kimu nengula akamotoka kange katambuza emigaati kamotoka we bakakwata bekeri ne bagiggala kesisi nemugamba munaye bekeri kesisi entulugunya biki banzigala okutegeera kwange awo nkwakoma yakolera talina kyeyakolera paka kati kyasinga okuŋŋamba kati we nakubira Prosi we yandaba nga bankutte ka vidiyo ndi naye National Theatre naawe wabeerakokko naye fene tulowooza nti Jennifer ebyo byaterera Prosi nankubira naŋŋamba nakwabere ne sister biki ntwalaayo ne mukubira mugamba naye sister waliwo omuwala bamuyita Prosi nemupa Prosi ennamba ya prime minister namukubira namugamba nze Prosi biki nenjogera ne prime minister nambuuza aba omuwala nkubidde ye Prosi nemugamba eyooyo twajja naye era twakolanga naye bebamu kubanga talefulufuga okukulaba naye yali yamwerabira bwe yamulaba yamujjukira kuba twagendayo ku woofiisi ne tumumiitinga namulaba ne tugenda era ewaka ne tulya ekyeggulo naye bulungi ne tunyumya emboozi yennyini n'anyumya emboozi yonna nga bwe yali mu nsiko nga tulwana mwennyini n'ayita abasikaali be bonna n'abagamba ono omukyala n'ono bwe bajjanga wano temubabuuzanga ku mulyango bakole ki bayingire bano baali kitundu ku bulamu bwange muli waka okyali ku woofiisi muli ku ofiisi anyumiza bali nti webajja ku ofiisi babodegaadi bonna n'abayita n'abagamba ono mulaba n'ono n'abakyala bonna abakola mu woofiisi ze bonna abakola ku ssente abakola ono bwe bajjanga wano bano kitundu kimu ku bulamu bwange eŋŋamba kabalazaawo kiwedde buli kimu kikoze ki kiwedde ogenze kangeze oli ntuuse ku state house ntandise okwozayoza ntuse mu state house Magere omukulu agambye ono bwajja ono ayingire kitundu twalwana tutuuse mu nsi ensuubize kati aggomanyi nti awo biba biteredde ani agambye olwo pulezidenti wange agambye maze okugamba ntuse tuli mu nsi mu Uganda empya ebyobufuzi biraba edduka abantu b'ebyobufuzi balaba edduka ayogera wano prime minister yakyuka ayogera wano bulungi ne mufuluma bulungi nga museka enkya ne bikyuka oda ne zikyuka byakyuka oda ne zikyuka ani atoola oda ani yakyusa oda ng'ate ono ye yazikola kaakati Uganda otyo waddayo enkeera mwana wange batuwaddeawo empapula tusayininze tutayipinze
Munnange tuddayo enkeera ntuuka waliwo enkeera aye waddayo nga nga bukyali wayiseewo ennaku si nkeera bampadde eti y'okuddayo okay ntuuka ku reception abo ku reception bammanyi wali awasookerwako eno wansi sista muganda prime minister Kajjambo konte Kajjambo nyambuse erinnya erifuti ti olaga wa fulo mwenda nga ntuuka kati ku fulo mwenda nawo waliwo reception ngenda otuukawo eyasekanga luli naye nga yaliwo nga biralamu Joseph bamuyita Joseph good afternoon n'asooka atunula mu kompyuta ye singa oba njogedde oluzungu olufu sebo wasiibyeyo otya oli bulungi gye ndi obadde ogamba ki gye ndi obadde ogamba ki naye ng'akumanyi era baamulaga nti oyo ajja buzzi ne mugamba munnaye ne ndowooza annimba ne mugamba yenza ono n'omukulu era yenza amaalo gonna agettololongale omulaze ebifaananyi aga kyeki ye Joseph era oli gwe bagamba oyo bw'ajja wano ayitawo obuyisi kati ebintu nga ebigiramba nti ayimiridde nnengera omwami bamuyita Emma akola mu ofiisi ya prime minister era mulengera akutte fayiro ayingira eno abantu gye bakuumira okuli waiting room mugamba mwami Emma yatunulayo eriiso limu n'ayingira room gye yali ayina ayita omuntu gwe yali ayita abaddeyo mu kakubo ne mugamba mwami Emma mugamba yi buzibu ki obwaguddewo nze abadde ajjira mu bitiibwa wano kiki ekyaguddeyo nga order zaakoze eki ani yakyusiza order nze mmanyi n'asala kwani ekigambo okuggyako ng'oli aŋŋambye nti nze nazikyusa eyaziteekawo oba yeyazikyusa oba abakozi be bafuna akasajja nsiina kye mmanyi munnange mba nkyali awo nga nkwata essimu ayi lwaki sikubira mwami ani mwami Kigozi mwami Kigozi yamala buli kimu nga nkwata ssimu nga takwata nkubira process nga ngamba mwami Kigozi nze nsooseewo awo naye okuyingira kubadde kuzibu ne nzikirira mu room 1 kuba balina waiting rooms bbiri ne nkubira mwami Kigozi n'aŋŋamba ngenda mu meeting bwe mukuba essimu nga sikwata ngenda mu meeting naye mugende waggulu mulabe mwami Emma oba mulabe waliwo omukyalo omulala gwe baŋŋamba okulaba nga muganze nogola nnemedde wano Joseph gwe mmanyi bulijjo aŋŋanye okuyingira oye mwana wange nange ntuusawo nga tammanyi nkubyamu mu kigo kitakwata paka waliwo omwami omu ku baasikaali we yajja nannyingiza ndoza baamugoba n'omugoba musajja wali bw'annyingiza nga nnyingiza wali nga ngamba genda wali nga nnyingira ekintu ekyo bakinkola saali omu singa nkyogera nti nali omu nalina chairpersoni wange owa Bukere bamuyita Baron gwe nali ngenze naye olunaku olwo twali tuva mu parliament kutwala bbago lyaffe abayimbi bwe tumala okutwala ebbago ne ŋŋamba nalina appointment ewa prime minister kankole ki kuba baliraanaganye naswala nesse kuswala Baron n'aŋŋamba muganda wange bulijjo wojja n'oyitawo obuyisi leero biri bitya ne mugaba simanyi oba abantu tebaabasasudde musaala balina busungu oba order zazze teri kuyingira simanyi nga bamala tuyingira nga ndaba mwami Emma nga mugwe obwedda nkuyita ngamba wedda ndi bize oli bize wandimpadde leadership emu n'oyogera nange kyembadde nkugamba ne ŋŋenda n'aŋŋamba ebisingako kubira mukwano gwo tobaako kyombuuza owulira mukwano gwo ategeeza prime minister ebisingako kubira mukwano gwo naye nze
Nze bizibu ki obuguddewo nga nkubira Prof yange agye nva mu woofiisi weddireyo ewaka ngamba munaye olwo jjukira we namulaba okunnyaniriza kwonna emboozi tuginyumizza atuwadde obudde yagaana omiitinga abantu bonna olwo ng'atuuse waka nabagaa leero ntuuseeko ewaka leka nnyumyeko n'abantu bange buli muntu anjagala ajja enkya ne mmanya kati nze Jennifer Akera avuga Nuuwa natandika okwoza obufaananyi kati Nuuwa ene wengitonda oba wenjiweereza muzeeyo ennyingidde wa Prime Minister ebintu bigenda kutambula biri yakufunayoko ku kawundu yafunayo kale kawundu kozi otunda Nuuwa ate yennyini ekuyambe ekuzza mu bizinensi otandika okuddamu okukola otandise okubala abala ogattagatta ng'olaba wasenvudde dda mwalwana omanyi okwoza okuba obufaananyi nakomawo ewange nga buli mwana ansaba ice cream mbaleetere ki buli kimu kyateredde dda so kyasigala nga bwe kyali nakati Prime Minister takuyambangako wadde okuwaayo akantu n'akamu kwekati Prime Minister takuyambangako kukuddukirirako ku kye wali oyagala okoma ku transport bwe mba mu meeting ka transport ko nkafuna akatonotono bw'oba mu meetings ka transport kookafuna kale si buli bw'omu meeting simusalako bigambo si buli bw'omu meeting naye bw'oba omu meeting olw'olumu okasayinonera offisi temukyagenda olunaku lwe naweebuulwa abakozi ab'offisi ya Prime Minister bwe bakuyisaamu olunaku lwe amaaso naweebuulwa abakozi ba Prime Minister mu room is it room 911 both of that nakakasa lewakoma nakoma yategeera ebyaliwo buli kimu akimanyi talina kyatamanyi katoyagala ki wandibadde oyagala kisaawa zino kale okubanga tukomekereze nti awo Prime Minister ssebo abaalwana bakukkuluma kubanga baalwana okuviira ddala ng'oli ku zero olwaleero oli waggulu nawulira akatambi kalufulufiga nakawulirako ne ŋŋamba ono Jennifer wange mukwano gwange kamulete mu kamera kubanga sista wange emyaka gy'alimu tanatuuka kukozesa brain booster Jeni nga wanyiga nnyo baamuteeka mu kifo eky'omuntu ow'obwongo obuli shaapu kuba kyakola kya nsi yonna nkimanyi ajjukira buli kimu ku ndagaano gye twakola ey'omumwa abeere mwenkanya sagaaga nti omuntu omu bagaa nti amera akasajja oyinza okuba otudde ku TV no yagala n'ogijjako anti nga kwali lwaki ogijjako nga yagenze n'asanga omuntu n'amuwa $1,000,000 naye gwe nga bw'ogenda ku offisi gwe yamutwala mu offisi eyamufuula ekyo kyali yakuwangayo wadde akakadde tekalabanga oba mulina we mwamunyiiza ne mutategeerawo bulungi nga tomanyiiwo naye ng'olina we wamunyiiza newe mba namunyiiza nina kye nakola omwana ne waba alina kye yakunyiiza tekimugaana muwa school fees era omukozi ewaka ne waba akunyiiziza nga yakoze emirimu gidde ewaka omwezi gwe guggwako omugoba omutasula omugoba omusasula aba akozi teetaaga mubeerako ekyokubeera naye ayinza okuba tekimunyumira naawe wasikoowa naye ekyokuvangayo gy'oba obadde naye mutambudde mu trips zonna nodda ewaka ng'omwana bamugobye school fees nakyo tekinyamba ng'amabanja gakutudde mu bulago tekinyamba
Natuula ne munyonyola ne mugamba sista. Nakola bakery we yatuuka netandika okukola kasente. N'endya looni. Bwe nalya looni eya bakery. ya bakery. Nasinga nnyumba yange mwensula. Owulira? Bwe nsinga ennyumba yange bakery baaziggala. Natuula naye. Nemugamba munange sista. Byonna byandigaanye. Naye nafuna akasente ne nkola bakery. Bwe nkola bakery netandika okukola akasente nga bw'omanyi bizinesi bw'etandika okukola akasente twewola. Nemugamba ne ngenda mu Pride n'endya looni. Yes. N'olya looni? N'endya looni. Nayingira Pride ne mbagamba neetaaga looni. Ne bajja ne balambula we nkolera, ne balaba we nsula, ne baŋŋamba it is okay, sobola okukola ki? Okuwa looni. Ne bampa looni. Ne nteeka mu bakery, ne ntereeza buli kimu, ne ngula mashini empya, ne nkola, ne nnyongerako ne ngulako n'akamotoka akasobola otambuza emigaati. Mba naakagyawo looni emyezi 3. KCC ne nfuukira KCC. Bureau of Standard ne nfuukira Bureau of Standard. Ne mbagamba bano ekintu tekinnaba kutuuka ku ki kubanga nfuna stampu. Nange ekintu naye ndi mu process egoba ku ki ku mpapula za Bureau of Standard. Baakozesa amaanyi gaabwe ne bampandika ebbaluwa ne ŋŋenda e Mengo wali ku KCC mu office room 5 ne bansomera emisango ne ndowooza byakusaaga nga bw'omanyi enkola ya KCC ne mbaako kyengira ne babanga abandeka nkole. Ne nkomawo ne nkola. Mba mpise emigaati safaali nali ngitwala nga mpitamu ne ŋŋenda paka n'e Bugerere ng'abaana bankubira. KCC eri wano batadde ku kamotoka. Nga bakwata abaana nga babateeka ku kamotoka abaana 6 nga babatwala. Gye saamanya. Nga nfunako omuntu gwe nkubira nga nnyamba ogenda ofolowingira abaana gye babatutte. Buli mwana bamuggyako emitwalo 60. Abaana 6 okubata. Nga nkomawo nkeera kuba natwali ngenze lwaggulo ngitunde ku makya nkomewo. Nakomawo nkeera nga abaana babatadde naye nga buli mwana bamusasulidde emitwalo 80. Nagyo gyakwewola. Nga nfuna ekiwandiiko namukiiyuuka bakery nziggale. Bakery gye nzigala erimu ssente za looni. Byonna mbinnyonnyola muganda wange. Ogaseeko zino millions 6,600,000. Gatakaana. Ngenda miliyoni 6. Nga mugamba munnyonnyolamu ng'omuntu. Naye agamba kale tujja kulaba. Naye lwaki tewankubira abantu abo ne mbannyonnyola nti n'osigala ng'okola. Ne mugamba emirundi emeka gye nkuba essimu yange n'ogikwata. N'ogikuta ongamba kanziremu kkubire kamale okwogera ne President, kamale okwogera ne Gundi. Ddala ddi. Naye nagamba kale tugenda kikolako. Ngenda kubaako kye nkolera. Bebasingira ennyumba. Ate olwo nzirayo lwenziramu omumitingo gw'okubiri oba ogwokusatu nga mugana ekisa omanyi. Banka yampandiikidde ebbaluwa nti ennyumba bagenda giteeka mu banka. Mmanya mu mawulire. Ennyumba yange bagitwala. Twandinnyambye ng'omuntu munnange bwe twalwana. Sisaaba busabi. Kale tukwate ku kiri tetwategeeragana. Ompe mbawe bakkakkanemu. Siga nti nti nsabiriza. Wabula nali nkola nga n'ekintu kye nkola ekyalo kikimanyi nti nina abakozi kumpi 20 abali mu kusiba emigaati, abafumba, abayonda, abalongoosa. Nali ninako we ntuuse naye bakery bakola ki? Baggala nzigale. Naye ndowooza kiwedde omuntu ate kiruma nnyo. Kiruma nnyo okunnyonnyola omuntu ensonga zo ng'omanyi asobola ozzimala n'atazimala. Ng'ategedde bw'osula. N'ogamba embeera gy'oyitamu. N'agaana okuyamba. Teyakuyamba. Ne gye buli omuweereza message n'azisoma lwayagadde n'akuddamu.
kiki kyomujjukirako ekyamaanyi ennyo kati like n'ogamba nti naye oba oli awo ajjukire nga waliwo ebintu ebimu by'oli awo ng'olina kusooka kumujjukiza tujjukira abantu baffe bano ogamba naye ggwe nalyanga naawe ekikomando naye ggwe nakolanga bwenti twayitanga omanyi kati abo abantu abanene abo n'omanyi nti kati nnyingi yalinga bw'ati. Pulaani za sisita nga agenda ayitamu zonna ezimu nali nzimanyi. Ennyambala Nnyambala nate tumanyi. kuba nga yatuukanga ekiseera n'aŋŋamba olinayo omukyala gw'omanyi atunda essuuti esobola okuntuuka oba olugoye olusobola okuntuuka, ne tuyingira owino aba sisuubira ne woba weerabira nnyo nti weerabira okumanya nti natambula ne gundi mu owino ne mubuuza oba nnyumye mu kyennyambadde, kale weerabira teyeerabiranga akimanyi. Mwagendanga mu owino ne munoonya engoye ne prime minister. Bulungi nnyo. Naŋŋamba nfunyayo omukyala mu owino alina engoye ennungi tugende nnyambale. Awo tannafuuka prime minister. Tannaba akyalina RDC. Tannafuuka na mubaka. Wano wakati mu kubeera omubaka wa paalamenti wali like wafunako ku mukisa ogubeera nga mukwataganako saagufuna kubanga natuuka okuva ddala 2011 muzzemu okukwatagana kasita baamulangirira ate ekyasinga lwakuba nti ebimu basaagala bijjukira binkaabya sisita we yamala okuyitamu yankubirako ne ku ssimu ye mwennyini ne mugaa sisita onkubidde ndi Ttololo twalinayo olumbe ndi mu kyalo n'aŋŋamba enkya nzija Kampala njagala kumiitinga mbeeyo kyenkuwa nze kale nze gola adduwa saagirinda kuggwako nze olwakya ku makya base yasooka okuva Ettololo gye nalinnya Kampala ssaawa nga 2 nali ndi mu kibuga wano olabe natuula ku kupa complex leka kupa theatre kupako wano Nabugabo waliwo mukwano gwange Babula twazannyanga naye emizannyo yalinawo saaloni we natuukira ne mugamba ntuukidde wano njagala kunaabako kwerongosako ngenda mu ofiisi kusiŋŋana ani MP oye MP kine mugaba sista Nabbanja kale ebintu byo biyiseemu nze nga nnabako nga neekolako nga ntandika kukuba amasimu mubuuza waali nakuba essimu paka ssaawa 12 ez'olweggulo. ng'olinda mubaka nakuba essimu omuntu eyaŋŋambye vaayo ojje nkusange wa Kampala ne ntuuka e Kampala ku ssaawa 2 ez'okumakya ne nfuna we nnaabirako bulungi ne nnyambala engoye zange endala ne nninda ne mmanya omuntu wayingira Parliament ku ssaawa 4 ajja gifuluma nga ku 7 kale anankubira ku 7 bw'aba kasobodde kundaba bifo kuba yali nga njagala kulaba bifo nga sinayingira ki Parliament nange nenkeera nnyo nsobole omulaba natuula paka 12 mu ssebo nga sirabye ku mukulu endagala ebimu saagala nabijjukira bikaabya amaziga simanyi kye namukola naye we mu miitingi alaga nti sirina kye namukola era aba musanyufu nnyo naye simanyi lwaki tobuuzako ku full figure ng'omubuuza ntya nga ye bwe yamuyamba ne mugaamu naye wakola otya Prime Minister okuwa omugabo gwo akolere ki kati prime minister akyuseemu omanyi omusajja bw'awasa omukyala babaako we batandikira ne bibatuuka oluusi bamala ne batabuka ne banyawukana mu bubi naye ne we bayawukana ne we bakola ki ne baawukana wabaawo ebirungi by'omuntu oyo butereevu omukyala ne wafumba emyaka 10 guno gwe 11 ne gugaana mubaamu ebirungi by'abaakoze eki kale we mba nina kye namunyiiza ne Fulufiga yamunyiiza Rosi Nalukuma yamunyiiza
mwena talina n'omu gwe yali awadde budde kumanya nti bano be banyingiza mu kino ekyo. Akimanyi nkuganye n'olunaku lwe yatwala lwe tuyita ku woofiisi naŋŋandeetera prosi ne ŋŋenda abantu bonna yabayita n'abalaga nti ono n'ono be banfudde kyenti balina omukono ku bulamu bwange. Nnyinza okuba saamuwa ssente naye namuwa obudde, nalwana naye, nali naye, namuwa ku magezi, natambula naye, namunoonyeza ku ngoye, twatambula naye mu owino, twalya naye, twalinnya naye ebimotoka Ebyamata. Bannange okulwana okusingawo okuli ludda. Mpaka mu episode yaffe ey'okuna nga nine Akelo anyuma emboozi eno gyenvuddewe ne Honorable Prime Minister akoma takumira mpeera. Jennifer nja kumuyita inshallah mu episode ey'okutaano eri yes mu episode ey'okuna Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku woofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75393686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.